Tuli ku Hillview Primary School Matanga basebo ne banyabo mbalamusaako era ne mbabuuzaako nti muli omutya mbeebazaako byonna bye mukola mwebale kwagala lugonvu ng'omuntu naye ate mwebale kulaba lugonvuzi show tubaagala nnyo mikwano tetusobola batuukako ssekinnoomu naye kye tuba tukozesa eddoboozi eryawamu the show lugonvuzi show okusigala nga tubawulirizaako ndi ne Walusimbi owa Walusimbi Tiles Center ekitutambuza okuva e Kampala okujja e Masaka kwe kubanga bye tuwogerako tubirabako practically nawe osobola okuba ng'obiteeka mu bwongo obwo babuuzeeko omukulu wa Lusimbi neyanze ekisebo eno yerugonvuzi show program ey'ensonga amakula ate oli ne Walusimbi ewa Walusimbi Tiles Center twagala okubeera nga tubabuuzaako bannayuganda abalabira jukira abantu balaba nnyo ate bannayuganda balabira ebiriwo eggwanga batulaba nnyo mwami Simon ekigenze ewala nze olunaku nfuna essimu ezitaka wansi wa 50 ezabava ebweru w'eggwanga Walusimbi twakulabye ku lugonvuzi show twakulabye ku Walusimbi TikTok twakulabye the Walusimbi Tiles Center ku Facebook ezo n'emikutu kwetuli ensi yagenda ensi eri digital abantu batulaba okuva okumpi n'ewala twagala okubeebaza mwenna abawagira Walusimbi Tiles Center n'abawagira lugonvuzi show program ey'ensonga sebo kakati tuyingira munda mu hall gye tukakasa obulungi nti ewedde hall gye twalaba ku mulundi guli yali tennaba kuggwa eno hall ewedde guno omulimu omuyonjo bwe guti gukolebwa Walusimbi Tiles Center bajjukize nti tetukoma kutunda butunzi tiles tuteeka ne tile mu bizimbe tuteeka tile mu bizimbe ate buli kizimbe kyonna kekibeere ku bunene ki Walusimbi Tiles Center bwomukwasa contract eyo abajja kukolera omulimu ogwo waliwo ebibuuzo ebize bitambula naffe gye tukoma okubawa programu zino mubuuza era olunaku olwaliro sigenda kuta ojja tusomesa ku muwendo gw'ensimbi omuntu ze yeetaaga okusinziira ku bipimo eby'ekisenge kye mwasula waliwo omuntu agamba nti nze siri wa kizimbe kinene nga hoola eno naye nange nandyagadde obulungi buno bubeere wensula so nkugamba nti tova ku mukutu ogenda kuba ng'ofuna ensimbi ze weetaaga okubeera ng'okola tiles mu kisenge kyo ekituleese mu kisenge kino oba ku hoola eno njagala twogere ku kye bayita kala bwe neetegereza obulungi tayiro yonna ey'owansi kala eryemu wadde bw'ogimbuuza nyinza obutagikugamba eno gye muyita kala ki kala eno fe abatunzi ba tayiro eno twagituuma kadooti naye tayiro eno teri common nnyo nungi ebigenze ewala n'obugumu bwayo bwanjawulo nnyo kadooti era bwogenda omuntu yenna atunda tayiro eno omugamba n'akuwa tayiro gye tuyita kadooti funeyo ne tayiro endala era eya kadooti abantu bafune enjawulo tugezaako okunnyonnyola tayiro eno giraba bw'ogitunuulira ekulaga nga eri polished ate nga teri polished nti tayiro eno gwayagala ettayiro y'okubeera ng'emasamasa naye ng'ate teri polished ojja kwetaaga kadooti eno yanjawulo era ne mukabeeyi ku katale kadooti eno erimu wagguluko era ndowooza kyemmanyi bwe mba sirimbye mwana Simon nzo bwe sosigira ku Hillview era gwe gusooso giraba soze bwe bankwasa contract eno ndibagamba twagala kusiba hall wagenderera ki okufuna kadooti nagenderera bugumu bwayo nemmanya ne baani abagenda okubeera nga bagikozesa ndimwena kubeera nga ekozesebwa abaana nga manyi tayiro balina kuba bagitambulirako nnyo ngatto bikikola ki kati weetaaga tayiro eneegumira embeera eyo ye kadooti eyo kakati terabikalabika kadooti bwe njetegereza nina kyendabye simanyi oba kamera person waffe anaasobola okukiraba obulungi naye kadooti eno kala yaayo is almost close
to the color of your skirting naye ate size ezimu oba nze ndaba obubi bangulire ku galubindi tolabye bubi kituufu jangu tulabe kala ya kadooti eno eri wansi eri a bit lighter kadooti ono ali mu skirting ali thicker kiki nsobi asinsobi tailo zino baba bazikola twagala abantu bakitegeerera bakimanyi naye naffe tuba tuzigula obanga tuzisuubula mu code era nze simukubira simu ne mugamba nti njagalayo tailo efaanana bweti ne bweti sinyonyola nnyo munyonyola code kati tailo eno gye tusibye wano fe mu lulimi lwaffe abasuula tujuwa code ya 4005T era bwe muwandikira njagala 005 olulimi lwammwe ategeera nti ayagala tailo bweti ne bweti era ngeri mu kala bweti kakati tailo eno erina kodi yaayo era ye kala yaayo gyefulumiramu gw'okitegeerera ku ki kodi zanze muwandikira buwandiikizi code ku box kubako codes ezo kubeerako code ez'enjawulo era kulaga ekipapula kyaffe kikino wano kirina wano ekipapula kuliko code zino eno ye tripod gy'otunda akolebwa mu ggwanga erya Kenya naye ng'eno tailo specifically eyakadooti ye bagifulumiza mu factory ye Tanzania tripod alina factory nyingi ejja kuwa kala eno eri light 26 A26 jezikoma okudda waggulu kwe kuba light oba okukka wansi kala simanyi gwe basinziira okukikola naye tailo zino we baba bazikola bafumba nfumbe wangi bafumba nfumbe ate langi bagitabula butabuzi kakati buli lwe batabula langi eyo ne mu kufumba tailo eyo eyinza obutaddamu kufuluma exactly ng'eri gye yasooka okufuluma ne bweba mmere bw'omala okufumba emmere ntugirya omufumbi ne waba takyuse test ekyuka kakati bo kye bakola bw'afulumya for example nti afulumiza box emitwalo 10 eza color coding A26 ng'agiramba nti tailo eno ekika kya MN 44005 twafulumya color coding emitwalo 10 mu A26 naye banga bagiina bwe batyo kati bo bwe baddamu okugamba nti berakola production endala ya tailo ebox emitwalo 2 kodi esigalayo yeemu naye ojja kusanga kala nga ekyuka egenze ku 27 oba egenze ku 27 oba efuusa 19 kati bo bw'oba okola order oyinza obagamba specifically njagala 005 code number A26 bwe baba nga bakyagiinayo mu stock bagikuwa naye bati bagiina bakugamba tulina 005 naye A19 ye code color eriwo that's why olaba tailo ezimu nga zezimu kodi yazo yemu eno nekakala nekakyukamu akatono ennyo kati bw'obeera specific ku kodi eno bwebanga gyeyafulumya aliya asobola okuba nga takyagiina naye ng'alina coding ki oba A19 kakati ffe bwe twayagadde okukibaawuliramu wano nti yonna kadooti zezino kala zaffe dikwati eyo eri light eno nkwafu oziraba kituufu toziraba kadooti naye eri light eno nkwafu mu kodi yeemu eya 005T naye color coding eyawukana eno 26 eno eri A19 okitegedde kakati n'aba agenda okutikkira warehouse omugamba njagala A26 A19 naye otakoma ku kya kodi eya 005 nkisanga mu mayumba g'abantu n'omusanga nga kala ziri almost the same naye ate nga tiles zifaanagana okuva mu nsiba wansi ensobi gyeva eyo oli nagamba nagula ku hardware yeemu eyanguza y'omu ebokisi zezimu buli kimu kyekimu n'ebyafuuka bwe bityo kati kiva mu color coding
singa ekintu ekyo kiba kimbaddeko omusibi wa tayiro wange atali owa Walusimbi kati nze sikuwadde mulimu nga Walusimbi oyinza kuwa magezi ki omusibi wa tiles singa color coding ejja n'ekyukamuko kati osobola okirializinga n'omanya nti nina bungi ki eriwa gye nnina kuba zisobola okujja nga zemixings kati omanya eriwa gye nnina mu bungi one osobola okuddayo n'oyogera n'akuguzizza mugamba kala zino nga tezikolaki tezifaanagana kizze kitya eyinza okuba nga naye si nsobi yatunze naye nga nsobi ya packaging okuva ku factory oba nga nsobi ya warehouse akuguzizza gye yasuubudde nti naye we yabikutte yatisse butisi ng'ofudde ne ku kya kala zino eziringa kuti ezifaanagana olyasobola okukutikka nga eno talo ya blaaka eri njeru naye nga takigenderedde naye nga bw'omanyi ebyemirimu n'azigatta kakati mu sinaaliyo ng'eno osooka n'omanya nina bungi ki ekitegedde osobola kuba nga olina obungi nga eno eri light ye nnyingi kuba naawe enkulaba erabika yali nsobi nti yali nsobi kiriguwa kigenderera nali nakigenderera nayagala kano kolaba nga kasikaati kakyuke kweru naye nga tayiro zezimu gwe wakigenderera nakigenderera mbadde manyi njagala ka skating tayiro yemu naye nga ko kazikiremu ku tayiro eno tuddewo wali singa kiba kimutuuseeko akola atya kimutuuseeko omanyi mu kuzimba oba mu art waliwo ekintu ekimu gwe tolaba ng'ensobi nga osobola ogifuula design osobola okuba nga olina zino eziri light nga nnyingi nogamba kati nkole ntya nti bwe ziba nga nnyingi kati kensibe oba eno ngikolewo akalayini yetambule yonna olinga bw'alaba akalayini ako okuva mu nsonda ng'etambula mpaka mu nsonda ne yeetooloola ekizimbe bw'obanga okayinamu nga kansobi ka bokisi bbiri nga tekajja kwetoolola kumalayo genda mu ddiro lye wakati okole ekimuli okateekewo kafuuke ekimuli okitegedde zana okugiteeka wano n'ogiteeka wali n'ogiteeka wali n'ogiteeka wali n'ogiteeka wali naye nga bisala ebisinga kiva ku kala coding etaba nsobiyo etaba nsobi ya kasitoma etasobola okuba nga bwetyo so ekyo bantu balina okuba nga bakimanyi n'ekya kalaling tayiro esobola okubeera nga yeemu naye ng'eno ezikidde nnyo ng'eri erilayiti nnyo kitegeeza nti omuntu yenna agenda okugula tiles wonna nkwebaza obutabeera selfish abantu abasinga tebawa magezi nga toli waabwe naye gwa amagezi ogatuwadde nti bw'oba ogenze okugula tiles okuva ku hardware yonna oba kuva ku mutunzi wa tiles bw'oba ng'osiimye kala maakinga nnyo code then markinga nnyo kala make sure nti box zonna zogenda okugula code yemu ne kala yemu awo ekiri munda kyekimu kiba kirina kufaanagana naye singa kala code yayo ekyuka definitely n'ekiri munda wadde waggulu kisigadde kyekimu kwe kusanga Walusimbi Patrick nosanga Walusimbi James bonna ba Walusimbi naye omu Patrick omulala James neyanza nnyo mukulu Walusimbi tusiimye nnyo obwonna obwegendereza obwetaaga nnyo information bweti ogyetaaga gwe mukwano gwange azimba oba planning okuzimba nakugamba nti ekizimbe kiringa lugoye lusobola okubeera olw'ebbeeyi eppeesa lyokka bwe riti nerikitta tiles wansi batugambye it is now a necessity naye tomala gagula goberera code eya box yo ne kala eya box yo ebenga etambula kyekimu ne boxes endala ebira bijja kutambula bulungi aba Walusimbi Tiles Center febe twesiga era nga nawe bw'obanga ogenze gye bali ojja kufuna ekisinga obulungi basangibwa Nakasero ku Hardware City ekizimbe bakiyita Hardware City Nakasero bw'otuuka kuba ku ssimu ya Walusimbi eri 0702 285673
eri 0702 28 5673 okay. Ku WhatsApp eri ku mikubina Walusimbi Tariff Center osanga musanga ku TikTok yes emirimu gyaffe project zaffe kweziri the Walusimbi Tariff Center ogiteeka mujja kugiraba genda ku Facebook the Walusimbi Tariff Center ne ku Lugonvuzi Show ku Facebook ne ku YouTube. Tukwaniriza nnyo ku kitundu ekiddako. Bye bye for now.